Even the other one? Hello. Teacher, even the other one? Big man, we take 2 or 1? So it's ready. What's the other coming? No one is just. One is changing this one. Yours is ready? And 4, so congratulations, Dahula. Congratulations. Wewe kusoma? Wewe bali dala. Yes. Yeah, you put it. Wait, wait. What is that? So it's ready. What's the other coming? No one is just. One is changing this one. Wait, try for it. Yes. Hey! What we call roasting. It has one again. Amanya bampita Wabi Samuel Tendo nga vede ku KANA Primary School nga nafunye obubonero 5 nabadde nsuubira 4 naye nafunye 5 naye mukama mwebaliza ku rejo kubanga kyayagadde era mwebaza ne kubasomesa abalungi bampadde okunzija ewalala yona nandeeta waneeno kuva mu kyokusatu ne banyimusa kubanga nali bubi nnyo era mbebaliza ddala nebaliza mukama okumpa abasomesa bwe bati n'abazadde bange okumpeerera okuva bebe paka kati okubanga ngenda kuva mu levo banzira mu kizaza. Ennyala yange nzaika Beatrice nafunye 6 nebaza bakye bange okunyambako nefuna 6 sandi zisobodde singa bakyange emikono gyange tegyasobola kunyamba bebaza bana. My name is Nigo Steven. I've got a 7 and I performed like that because of our director, second good power in it. I thank my teachers for all those things that they have been doing for us, waking us up in the morning, getting us to class, and we study. Amanya gange yenze Naula Joseph era nga nsomera hano ku St. John's. Mpuyira bulungi kubanga nfunye first grade. Nje njaga kubeera engineer. I'm thankful for getting 10 aggregates. 10 aggregates. I I thank God for that. As me, I expected to get like 6, but as that has come, I'm thankful for that. I also thank my mother for studying for me, for everywhere I've been doing. The teachers have also always been there, calling us in class to teach us, and they have always been there for us. So I also thank them, and also as well as my father, always been there for me. Funyo, Amasomero mwebale nnyo, St. John's mwebale nnyo. We are very, very happy. Mark, thank you for not disappointing us. Well done. Congratulations. Yay! Omanyi okuva mu lockdown COVID embeera tebadde nnungi naye njagala kwebaza abakandidates bange bali 63 ne tufunayo anamomu tufunye first grade anamomu abasigadde bagendedde mu second grade
nebaza abasomesa bange St John's Educational Center Day and Boarding Primary School e Mukono olw'okusomesa abaana obulungi. Kikulu nnyo era nga Minister of Education Mama Kataha wagambye Janet nti abaana bali 800 ababadde abaatula ebibuuzo naye ne tufunayo 14,000 mu first grade. Tulina okwongeramu amaanyi nga ffe abasomesa kuba abaana bwe baba batudde 800 first grade ne tufunayo 11,000 kiba kizibu nnyo okuba nga tugattawo embeera eyo. Naye nebaza nti abaana bonna bayise. If I got 41 in first grade, ate abasigadde ne bagenda mu second grade. Kirungi nnyo era abaana bonna qualify to go to high school. Abazadde mbakubiriza mutandikirewo nga minisita bwagambye senior 1 ba reporting nga 2 mutandikirewo amasomero ge mujjaamu embeera ya school fees. Towewanika nti omwana wa gundi ali gundi njagala asasula kakadde kamunoonye essomero ly'ojjaamu. Kikulu baana bonna kukola ki kusoma. Madam Naula Betty nga nze akulira essomero lya KANA and Primary School. Njagala kwebaza Mukama Katonda olw'amakulagala gatuusizzaako. Neebaza abazadde baffe abalungi mwebale mimale ddala kutuwagira. Twabadde n'abaana baffe 27. Abaana bonna bayidde mu ddaala erisooka era ng'eyasinze yafunye aggregates 5. Paka wenkubiriza eri abazadde bannaaye mbayita tusomesa abaana kyekyobugagga kyesobola okuwa abaana baffe. Ffe nga KANA nebaza abasomesa baffe basomesa bulungi abaana baffe era nga tubagamba nti nga 3 tutandika okusoma. Mukomeewo tutandika olugendo lulala era tumalirize bulungi. Joy, ai!